أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام عمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام عشر. صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى. kwano jange mwenna baganda baffe mwenna nga bwetuwangala mu ddiini y'Obusiraamu mukkirize abange twebaze Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ky'obulamu ne tuba nga tukyasa paka mu kaseera kano ak'ekitiibwa. Tumwebaza Allah jalla jalaaluhu olw'ekyengera ky'Obusiraamu kye yatuwa kubanga mwoyo gwange n'ogugo gikakasa nti wano tutudde olwa Busiraamu. Tusaba Allah atuwangaze nga tuli basiraamu, atujjulle nga tuli basiraamu, ate atuyingize ejjana nga tuli bakkiriza. Allahumma amin. Kkiriza muganda wange nkutuuseeko salaamu okuva gye ndi mu kaseera kano nga ŋŋamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ebitiibwa tukomyewo nate okwongera okuddaabulula emyoyo gyaffe oba okukubako imaani zaffe polish oba okuziyisaako akazigo tulabe oba oliawo naffe mu maaso ga Allah tuyinza okubeerako mu bifo ebyokwesiima. Olwaleero tugendagenda mu maaso n'eddalusu yaffe ekwata ku ayaamin ashar, ennaku 10 min dhil hajji ezibeerawo mu mwezi ogwa dhul hajji, nga dhul hajji gwe mwezi ogusembayo mu myezi egiggalawo omwaka ate nga gwa mizizo. Omanyi mu Busiraamu tulina emyezi 12. Allah jalla jalaaluhu yakyogera mu Qur'an mu suratu Tawba aya ya 36 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah jalla jalaaluhu yagaa nti inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Mazima omuwendo gw'emyezi egimanyikiddwa giri 12 mu maaso ga Allah. Ekyo nno kyaliwo okuva ensi lwe yatondebwa n'eggulu. Naye minha arba'atu hurum, mu myezi egyo 12 mulimu emyezi 4 egy'emizizo gyegiriwa. Mulimu omwezi ogwa Rajabu gubeera gwa 7, nembeeramu emyezi emirala 3 gyo nga gyekutte wamu, mwe muli omwezi ogwa Dhulqaada gwe tulimu kati, nembeeramu omwezi ogwa Dhul Hajji omuli ennaku 10 zengenda okwogerako, ne wabeerayo n'omwezi gwa Muharramu oguggulawo omwaka gw'Obusiraamu. Munfuna bulungi? Emyezi egyo gyonna ena gya nkizo. Akatono nnyo kutwalako mu gyo nzire ku darusu. Omwezi ogwa Rajabu gulimu ekyafaayo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogenda mu ggulu, Isra'i wal Miraj, okufuna esswala n'ebirala byonna. Era basalafu salihin baali baguyita shaharu swala, omwezi ogw'essala. Kati ate Dhulqaada guno gwe tulimu nagwo Obusiraamu bwawanguliramu olutalo olw'e Khandaka. Abagenda e Makka mumanyi wali ku Masjidi Sab'a ewali emizikiti 7. Omwezi ogwo Nabbi salama yawanguliramu olutalo olw'e Khandaka 627 ne kubanga gwali gwa buwanguzi. Omwezi ogwa Dhul Hajji
ogwo Ssedduge kabaka mubede gulimu ebinene bingi. Mulimu ennaku 10 ze tugenda okwogerako. Mulimu olunaku Allah lwasonyiwa amazambi ga myaka 2 yaumul Arafa. Mulimu yaumu Tarwiya olunaku Ibrahimu lwafuna endooto ekirowoozo ekyokusala omwana. Mulimu yaumu Nahari olunaku olw'ekkumi olw'okusala ebisolo. Mulimu ayami Tashrik ennaku ez'okwanika ennyama. Ate era nga gwe mwezi ogukolebwamu hijja n'ebirala bingi. Kati ate omwezi ogwa Muharram mulimu ennaku nnyingi ez'ebbeeyi, naye ate mulimu olunaku olw'enkizo olunene nnyo oluyitibwa yaumul Ashura, lwe lunaku olw'ekkumi Allah yataasa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ku Firawuna. Olwo nno bw'olusiiba yukaffiru sanatu lmaadiya, Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka ogwayita. So ndowooza tutambudde bulungi awo. Ab'ebitiibwa tugenda mu maaso n'eddalusu yaffe. Twagitandise olunaku lw'eggulo nga twogera ku nnaku 10 ezigenda okutandika insha Allah wiiki ejja ku Mande. Allah bw'abakkiriza wiiki ejja ku Mande zijja kuba ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogwa Dhul-Hajji. Mbasaba buli muntu yenna ayagaliza munne akalungi oyite munno ajja awulire ebigambo bino, kubanga bikulu nnyo, bya mugaso nnyo mu buwangaazi bwo. Ate bw'onaabiwulira tojja kusigala kyekimu nga bw'obadde. Tumalako omwaka gw'Obusiraamu naye ogenda gumalako otya? Ikhtimu sanatul Islam bil ibada. Kiriza omaleko omwaka gw'Obusiraamu ng'okola ibada. Tozanyisa kintu Allah kyaba alayidde. Allah bw'agamba nti wal fajr, ndayidde mambya eya Dhul-Hajji wa layalin ashri, n'ebire 10, wa shaf'i wal watr wal layli idha yasir. Ezo ensonga nzito nnyo ezeetaaga okufumintiriza ennyo okuba nti ozitegeera oyongere ku ddiini y'omuganda wange. Olunaku lw'eggulo twatunulidde aya ezo kyezitegeeza, akadde ne katukwata nga tutandise okulaba obulungi bw'ennaku 10. Ennaku zino 10 nnaku z'abannabbi, okusingira ddala mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era naye yazoogerako n'agamba nti ma min ayyamin amali salih fiha ahabbu ila Allahi ta'ala min hadhihi al-ayyam, yaani ayyamin ashar. Nabbi sallallahu yagamba nti teri nnaku muntu zayinza kukoleramu mulimu mulungi ne gwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala kusinga mulimu muntu gwaba akoledde mu nnaku zino 10 ezisooka mwezi ogwa Dhul-Hajji. Basahaba bwamwanukula nti ya Rasulallah, walal jihadu fi sabilillah, kakubeera omuntu ogenda mu kkubo lya Allah n'alwana era onaakoledde mu nnaku 10 abaamusinga? Qala walal jihadu fi sabilillah. Nabbi sallallahu n'agamba nti ye kakubeera okulwanira mu kkubo lya Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay'in, okujjako omusajja ayinza okufuluma amaka ge n'emmaali ye yonna n'agenda n'alwana omutalo lw'eddiini n'atakomawo n'emmaali yonna n'etokomuka, oyo ayinza okuwadaawadako okuba nti asemberera omuntu akoze omulimu omulungi mu nnaku zino 10 ze mbatagiriza olwaleero. Bannange mbategeeza mwenna, ma min ayyamin ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, teri nnaku Allah zasinga kwagala mu mwaka kusinga nnaku zino 10 ze mbasomesaako olwaleero. Ennaku zino nkulu nnyo, ennaku zino muzikozese nnyo, mwenyagire empeera mu nnaku zino kubanga za bukkiriza, za mu bubumbwa, era abaasooka bonna bazikoleramu emirimu emirungi. Ibn Umar radiyallahu anhuma
atutegeeza anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala nabbi waffe Muhammadi sallallahu yagamba ma min ayamin a'zamu inda Allah tewaliwo nnaku a'zamu Allahu akbar tewaliwo nnaku izito oba mbede inda Allahi mu maaso ga Allah wala ahabbu ilayhi fihinna min al-amal min hadhihi al-ayyam al-ashar yagante wali nnaku zisinga kubeera mbede oba nzito nnyo ng'era zaagala nnyo mu maaso ga Allah mu mbeera yo zikoleramu emirimu emirungi kusinga nnaku 10 zetwogerako olwaleero. Nabbi bwe yakyogera n'agamba nti fakthiru fiha takbir, n'olw'ensonga ebwe muziyingiramu muyitirize nnyo okwogera ku Allah, muyitirize nnyo okuleeteramu takbiira wa tahmid n'okwebalizaamu Allah nga mugamba nti alhamdulillah wa tahlil n'okuleeteramu tahlil, ekigambo ekigamba nti la ilaha illa Allah. Kyova olaba nti basahaba bwe baziyingiranga baleeterangamu tahmid, tahlil ne takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ebigambo ebyo bizito nnyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah munene, Allah munene, Allah munene. Atutusiza mu nnaku zino. Allah munene eyataasa Ismaila ku Ibrahim ng'amutaddeko ekiso, Allah n'amunula n'ekisalibwa ekyomuwendo. Ani asinga obunene okusinga oyo? La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Teri katonda yenna oba teri mulezi yenna okujjako Allah. Allahu akbar, Allah munene. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah munene era mazima gyali ye wali okutenderezebwa n'okwebazibwa kwonna. Nnaku zino 10 zetwogerako. Ab'ebitiibwa Mukama waffe Nabi Muhammad sallama ennaku zino yazisiibanga era n'azikoleramu ibaada ez'enjawulo. Nabwekityo nammwe mbakubiriza buli muntu yenna mu nnaku zino 10 zetwogeramu yitiriza okubeeramu abo abagenda okuzikoleramu emirimu emirungi, naye ng'omulimu ogw'ebbe omukulu ennyo mu nnaku zino kusiiba. Ennaku 10 zonna tuzisiiba, ennaku 10 zonna tuzisiiba. Nabbi sallama yazisiibanga. Tusiiba okuvira ddala ku nnaku olusooka paka olunaku olw'omwenda, kubanga olunaku olw'10 yawmu nahari olunaku luba lwakusala oba tuyita yawmul idi, lunaku lwa idi. Yawmul idi yawmul akili wa shurbi, olunaku lwa idi luba lwakulya na kunywa. Ku idi tetusiiba, era eno enkola egamba nti tusiiba ennaku omwenda ate ku idi ne tusiibako ekitundu ne tudda ne tulya. Era Nabbi salama bwe yaddanga yasookeranga kulya kibumba, okwo tekuba kusiiba. Ku idi tetusiiba, tugenda tetulidde ne tukomawo ne tulya, naye okwo tekuba kusiiba nti n'olunaku olw'10 twalusiibye yadde ennaku ziri 10. Munfunye bulungi? Awo tuba tetukoze eki, kubanga kye bayita okusiiba kwe kwereza ebyokulya, okwerekereza ebyokulya n'ebyokunywa, jamii mufatturat, okwerekereza ebintu ebisiibulula min tulu'i shamsi ila gurubiha, okuva enjuba lwevaayo paka lwekola ki, paka lwegwa, kye bayita okusiiba. So awo nvuddewo bannange, alaikum bisiyam ayamin ashar, mbakubiriza okusiiba ennaku 10 olw'ebirungi ebizijjudde ne barakati ezirimu n'okusaasira kwa Allah okulimu n'empeera ezirimu nzito nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba
man soma hadhihi al-ayyam omuntu bwasiba ennaku zino 10 akramahu Allahu bi asharatin ashiya katonda amuwe ekitiibwa n'akifunira mu nsonga 10 oba omuntu bwasiba ennaku zino 10 eza Dhul Hajji oba n'ozikoleramu emirimu emirungi waliwo ebirungi 10 Allah byagabiramu byebiriwa ekisooka albarakatu fi umrihi omuntu bwasiba ennaku zino 10 Allah ateeka omukisa mu buwangazi bwe fenna tunoonya baraka fenna ekitutsumbuwa mu nsi mikisa ekitwala abantu mu shiriki banoonya mikisa ate nga nayo tegiriiyo olina omulaba nga emaali etokomoka eggwawo eggwera mu masabo eggwera mu masaŋŋanzira eggwera mu kusala mbuzi nga bwaziyowayo mu basawo abaganda anoonya mikisa ne munaaba emisaayi ne babasala amadagala ne babakola buli kimu abalala ne babambula baka abasajja ne babakozesa abawala abato ne babakozesa ne babendako banoonya baraka mwana tunatafunayo na baraka nadda ate nga ajjeyo birwadde man arada albaraka omuntu yenna ayagala emikisa naku zino 10 Nabi salama agambye omuntu singa asiba ennaku zino 10 Allah amuwe ekitiibwa kya nsonga 10 oba amuwe ebirungi 10 ekisooka albarakatu fi umrihi Allah ateeka omukisa mu buwangazi bwo n'olwangaala ng'olina emikisa nga buli kyokwatako Allah akiyisa nga buli kyokwatako Allah akiwewula nga buli lugendo lwokwata Mungu akumalira nga buli woba olaze ofuna baraka 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 mu nnaku zino 10 ng'osiibye ensonga ey'okubiri wa ziyadatu fi maalihi omuntu bw'asiiba ennaku 10 eza Dhul Hajji Allah amuteera amugaziyiriza mu maali ye oba mu byenfuna bye man arada ziyada fi amwalihi fa alayka bi ayamin ashar omuntu yenna ayagala Allah akugazirize mu maali ebyenfuna bigaziwe genda osiibe ennaku 10 siiba ennaku zino 10 zetulimu olwaleero buli muntu yenna ayagala Allah akugaggawaze ziyada fi maalihi kitegeeza bugagga munoonya obugagga buli muntu yenna ayagala agaggawaleko saba Allah banneeffe naatugaggawaze emitima ne mu ssente teri kyabbeeyi nga kuba na mutima mugagga muntu buli waawaayira n'omutima omugagga awaayo mu kkubo lya Allah watali kubala ate ekirala omuntu buli lwabeera omugagga mu nsawo amala bingi mu famire amala bingi awaka amala bingi mu kika amala bingi eri eddiini abagagga bangi olwaleero abataasizza obusiraamu Allah abasaasire bagibyemuke bafa dda bagimusa katongole olid babadde basajja bagagga nga bwe twogera ensonga y'obusiraamu tebaddamu kigambo ne Allah yabajjulula dda saba Allah abasaasire abayingiza ejjana omuntu yenna ayagala obugagga ennaku 10 bw'ona azisiiba Allah ajja kuteeka mu bagagga waziddwa ensonga ey'okusatu walhifidhu fi iyalihi omuntu bw'asiiba ennaku 10 Allah ateeka obukuumi ku famire ye neeba nga terumbaganibwa bizibu terumbaganibwa ndwadde terumbaganibwa bwonoonefu famire nyingi olwaleero zifudde babuuza oyo mwana waani nti mwana wa gundi naye nga yakunamidde ku social media babuuza nti mwana waani oyo ayiwayo ti mutabani wa gigundi naye omwana wa haji n'abeera nga anywa enguuli awulidde tulina ebizibu bingi mu famire enjawukana eziri mu famire ne mu ŋŋanda muzimanyi bulungi ewaffe n'ewammwe naye Allah jalla jalaaluhu byonna abimalawo lwakusiiba kuno omuntu yenna ayagala Allah akuteere obukuumi ku famire yo siiba ennaku 10 ensonga endala Nabi sallallahu agambye wa takfil li sayiatihi omuntu bw'asiiba ennaku zino 10 eza Dhul Hajji
Allah amukingiriza okugwa mu bisobyo. Allah amuddiramu eri ebisobyo bye ate era n'amukingiriza okugwa mu bisobyo ebirala. Ebisobyo bye bigenda tulemesa okuyingira ejjana. Siba weenenye ebisobyo byolina Allah ajja kukumalira. Ensonga endala yakumeka eyo seka yakumeka twalabye esooka albarakat fi umuri muntu bwasiba Allah amuwa emikisa mbuwangazi. Ekyokubiri wa ziyadat fi mali Allah namugaziriza Mungu namugaggawaza mu sente. Bwavu butta abantu bakaba bwavu buli goyitako seeka ndi mwavu sina kyenina ndi mwavu. Wawulidde ensonga eyokusatu walhifidhi fi iyalihi Allah kumira famire yo nebanga terumbaganibwa ndwadde. Sanga famire mama nalwala n'abaana n'abalala n'omwalimu nalwalirako nakuya akasimu tuseka fena tuli wansi musiibe ennaku 10. Ensonga eyokuna watakfiru lisayiatihi muntu bwasiiba Allah amukingiriza ogwa mu bisobyo. Eyokutaano watadhifu lihasanatihi muntu bwasiiba ennaku 10 Allah jalla jalaluhu amukubisizaamu mu birungi bye. Fena tukimanyi mu Busiraamu ti man jaa bilhasana falaw ashara amthaliha. Omuntu bwakola ekirungi kimu Allah amukubisizaamu 10. Naye ate bwe kituuka mu nnaku zino 10 Allah akubisaamu adhaafa mudhaafa, olukubisaamu olunene nnyo ate nga lwanjawulo. So musiibe ennaku 10 Allah akubisa emirimu gyammwe emirungi. Swala zammwe Allah azikubisaamu. Buli osoma Qur'ani Allah nakubisa empeera. Buli osalira Nabi Muhammad sallam Allah nakubisa empeera. Buli osalako ekiro Allah nakubisa empeera. Awulidde empeera nyingi mu nnaku zino 10. Ensonga ey'omukaaga wa tashil li sakaratul mautihi. Omuntu bwasiiba ennaku 10 Allah agenda mugondeza obulumi bw'okufa mu kaseera nga ssaawa yeetuuse ey'okujjulukuka. Atashil li sakaratul mauti. Banna ensonga zino nkulu byonna birungi bya nnaku 10 bye tuliko. Omuntu bwasiiba ennaku 10 atashil li sakaratul mauti Allah amugondeza Mungu amuwe enfa ennungi, n'afa bulungi, n'afa nga musanyufu, n'afa nga tawunyeeko yadde olusu, n'afa nga talaajana. Bannanga okufa kuluma. Nabi sallallahu yakyogera n'agamba Jibuliru okufa kuluma, okufa nga kunnumye nnyo, okufa kwaluma Nabbi sallallahu nga bamugjamu omwoyo. Nabbi basooka ne bamusika omwoyo ne baguteeka mu viivi ne bagujjawo ne bagutuusa mu kkundi, ne bagujja mu kkundi ne bagutuusa wano mu kifuba ne guva ne gutuuka mu ddooko yawo wonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ayita mu bulumi. Bwe kuba ng'okufa kwaluma Nabbi Muhammad sallallahu ate olwo gwa ndaba, ate gwe muganda wange nga bw'ofaanana nga ne swala tosaala, nga ne swala tolina. Mu wiiki bakubuuza essola z'olina wallahi ng'ozibalira ku ngalo. Omwezi n'ogumala nga tosadde. Olaba okufa kuluma Nabbi wa umma sallam, ate gwe asula mu biduula, ate gwe yabadde mu Freedom City ewa Alien Skin, sente gye mwazitadde, abalala mwazitadde Lugogo wa Palaso, gye mwabitadde, gye mwagenze, gye mwasuze, mwabadde ku competition Alien Skin Palaso nga bye mulimu by'Obusiraamu mwabikyawadda. Naye mukomewo eri Allah basiraamu. Saawa yonna tugenda. Nabbi sallallahu agambye omuntu yenna bw'anaasiba ennaku zino 10 Allah agenda kugondeza obulumi bw'okufa.
seeko okufa kuluma bantu balajana nga bafa abamu mmwe temulabangako bantu nga bafa naye omuntu asuula emikono muntu n'alajana abamu ne bavaamu n'essusu abalala ne bavaamu n'eppupu n'omutuukako nga takwatikako abalala bafa basamye abalala bafa balumya ennimi abalala nga bakaludde amaaso abalala nga basamye okufa buli omu ku muluma bugwe naye omuntu bw'asiiba ennaku 10 Allah jalla jalaaluhu agenda mugondeza obulumi bw'okufa. Ensonga ey'omusanvu wadiyaa lidhulumaati kabrihi, omuntu bw'asiiba ennaku zino 10 Allah agenda muteerawo ekitangaala mu kabuli ye kijjewo ekizikiza kyeyandisanzeeyo. Fena tukimanyi nti kabuli zijjudde ebizikiza era bakadde baffe bangi bali wansi eyo bali mu bizikiza, emirimu gyabaggwako dda. Kyovala nti buli swala ogwanidde obeere ng'osabira ku mukaddewo, towandifudde ku musaala okujjako nga bwemala okwesabira osabira ku taata we yakuzaala oba maama wo. Bamaama bammwe bali mu bizikiza wansi mu kabuli, bakitammwe bali mu bizikiza. Olidde naye omuntu bw'asiiba ennaku 10 Allah jalla jalaaluhu amuggyirawo ebizikiza mu kabuli. Siiba getayi Allah leero nsiibye nensaba Allah taata wange, Allah asaba maama wange, obeere ng'omujja mu kizikiza kya kabuli kyalimu, obeere nga kabuli yo gyakayakanya. Duwa nnungi. Ensonga ey'omunaana oba ekirungi eky'omunaana Allah kyagabira omuntu asiibye ennaku 10 wa tafkiilu mizaanihi, Allah agenda kuzitoya mizaani ye ey'emirimu emirungi. Allah agenda kuzitoya mizaani ye ey'emirimu emirungi. Abasiraamu mbategeeza ewa Allah eriyo mizaani 2, mizaani epima emirimu emirungi n'epima emirimu emibi. Naye balil insani ala nafsi basira, omuntu yaba yemanyi nti olwaleero mu butuufu eswala 5 n'akasaala kaswala eki, mu butuufu wiiki eno bukyetandika sisaalangako, omuntu aba yemanyi yadde agenda tuuka mu maaso ga Mukama Katonda yeewakane, naye ate obujulizi bagenda bujjayo nga sikuriini eraga tuwamalako ewiiki nnamba nga tosaala. Omuntu bw'asiiba ennaku 10 Allah agenda kuzitoya mizaani ye ey'emirimu emirungi ezitowe oyingire ejjana. Ani ateegomba jjana bannange? Fena tunoonya jjana. Nange ali wano olwaleero akusomesa noonya jjana. Naawe noonya jjana ng'osheyalinga omusomo. Naawe noonya jjana ng'owaayo akadde oyiga okusoma mu Busiraamu. Naye gwe n'obeera omusiraamu myaka 20, 25, 30, 35, 40 Alifatiha ng'ekyatagala tomanyi na kusoma Alifatiha. Musiraamu myaka 35 tomanyi kusaala. Musiraamu myaka 50 mu Qur'ani oyinamu essuula emu yokka, suratu Naasi. Abamu muzeegabira nti nze nina Naasi yange, tewe Naasi yange nze kwe neekwata ndekaseeka nnamu Naasi yange. Naasi ya Allah n'ogifuula n'eyiyo. Ramadhaani ne zijja Qur'an togyongeddeeko, emyaka ne giyita toyongedde ku Qur'an, ebisiibo ne bijja toyongedde ku Qur'an. Oli awo oli ku Naasi ate nga ne Naasi yennyini nayo nfu, n'Alifatiha nfu, kati eswala enaalama etya eswala. Bali tulina ebintu bingi ebyokweddabululamu, tulina ebintu bingi ebyokuddamu okwekuba mu mitima twetereeze. Otherwise tumala obudde bungi mu bintu ebitatugasa ate nga wansi awo weetaaga entanda enzito. Omuntu yenna bw'asiiba ennaku 10 Allah jalla jalaaluhu agenda muzitoyeza mizaani ye ey'emirimu emirungi. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu
fa ummuhu hawiya. Ayeyo mukadde waffe deputy director wa sharia Sheikh Salim Bossa gwe nasinga okugijjako ennyo kwano gwange tukola ddawa baile Sheikh nkuyoza webale Mungu yebale kugonnomolako gutiibwa sebo mukama wange Sheikh Salim Bossa sebo Mungu yebale kugonnomolako kitiibwa ekyo Allah akikuumire mu Busiraamu omuntu Allah bwamuwa ekirungi tumwebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala kamange Allah akikuumire ate akikuweeremu obuweereza obulungi ate ennaku zino sebo tukwebaza ogezezaako okukakkanya omuliro ogubadde mu umma naddala mu bawalimu ogenza otukomyawo nga bw'otuwumbawumba hafidhaka Allah akutwalirawo mukama wange Sheikh Salim Bossa Allah akwongere obulungi mukama wange bayasalawo n'agamba nti buli mwalimu ajje abeere ng'asomesa umma ekyo kye yayiga kasita oba nga tolumbye tovumye bantu tovodde tosusse ensalosalo z'olina kusukka nga tutambula insha Allah taala kamange sebo Allah akumalire office Allah agiteekemu baraka n'emikisa era sebo tuli mu mugongo gwo ekyo nkimaliriza lwaki ndeese Sheikh Salim Bossa oyo mbadde ndeeta aya egamba fa amma man fakulati mawazinuhu fa huwa fi ishati radhiya. Aya nagisoma nnyo ku Sheikh Salim Bossa ti omuntu yenna alizitowerezebwa emirimu gye maaso ga Allah fa huwa fi ishati radhiya yagenda okwesiima maaso ga Allah. Newa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya. Muntu yenna alijja ng'emirimu emirungi gyawewuka habibi togenda kuona Allah, togenda kuona maaso ga Allah, jahannam. Tusaba Allah mutukingirize. Ensonga ey'omwenda omuntu bw'asiiba ennaku 10 eza Abdul Hajji afuna kye tuyita najata min darakatihi, Katonda amutaasa mu bizito oba ebinene ebyeraliikiriza. Bannange musiibe ennaku 10 muwone ebibawankisa. Musiibe ennaku 10 muwone ebibeeraliikiriza. Musiibe ennaku 10 mukakkanye ebyo ebiganye okukakkana mu myoyo gyammwe ne ku mibiri gyammwe ebibatuma ne mugenda mu haramu. Olid najata min darakatihi, omuntu bw'asiiba ennaku 10 Allah amuwewusiza ebizito ye n'ebimweraliikiriza n'abimugirawo n'amutebenkeza omwoyo. Ate kasita omwoyo gutebenkera oba okyayagala ki? Mungu aba akumalidde. Ensonga ey'ekkumi omuntu gy'afuna ng'asiibye ennaku 10 wasaudu ala darajatihi, Allah tabaraka wa taala amuwa amadaala aga waggulu. Amuwa amadaala aga waggulu bimaana Allah akusitula eddaala. Amadaala ge muliko oba ge muyayaanira okutuukako muganoonyeze mu kusiiba ennaku 10. Mulina ebyetaago byammwe ng'abantu. Munaga nti Allah nga ntambuza ebigere saba Allah opeeyo ku mmotoka. Siiba ennaku 10 ti ayi Allah obwavu nga bunnumye nnyo nemba nga sibayadde okwegulira ekicupa kya Fanta. Naku 10 siiba ennaku 10 genti Allah obuwulu bunnuma. Mungu nawasaayo ku mukyala baddu beebuuza seeka ebibuuzo. Allah ndi wasaayo ku mukyala siiba ennaku 10 Allah ajja kuwa omukyala omulongoofu. Ti Mungu mpangadde naye ngenda kufanga sina yadde omwana. Siiba ennaku 10 Allah ajja kuwa ezzadde. Ti ayi Allah byenkola byonna nga bifa bufi. Bantu bali mu nsi bakola sente zibayita mu ngalo. Abantu bakole sente tebaziraba nako. Tebaziraba. Siiba ennaku 10 Allah ajja kusitula eddaala. Sente zitebenkere
family eterere abali bakukyaye bakomewo nga mikwano gyo abadde atambuza ebigero jja kuvuga abadde ali mu kazigo Allah ajja kuwa amaka abadde omuwulu Allah ajja kuwa omukyala abadde atanukulwa dduwa sibe ennaku 10 Allah ajja kwanukula n'ebirala bingi ku nnaku 10 baddu ba Allah tusiibe ennaku 10 tusiibe ennaku 10 Nabi sallallahu yagamba inna Allah ta'ala ikhtara min as-sana 13 Katonda aine 10 lya mirundi 3 lye yayawula mu mwaka inna Allah kad ikhtara min as-sana 13 Katonda aine 10 lya mitekeji 3 lye yayawula mu mwaka nga ddyo lya nkizo era lya njawulo era ebirungi ebirimu toyinza bisanga mu 10 ddala 10 ebisooka al-ashara al-akhira min Ramadan 10 ebisooka 10 ebisembayo mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan mumanyi lwaki 10 eryo lyayawulwa lima fihi min barakati lailatul qadr olwebyo olwa baraka n'emikisa egijjudde mu kiro ekya lailatul qadr obulungi bwa lailatul qadr mubumanyi sijja bugenda mu nnyo awulidde kubanga bamalayika bonna bakka ne Jibuliru nga kwali ekiro kyonna Allah abeera yanukula dduwa za bitondi wa ashara al-udhiya waliwo ne 10 eddala eryo lino eririmu okusala nalyo Allah yali awula lima fihi min yawmi tarwiya kubanga mulimu olunaku olw'endooto olw'omunaana wa yawmul arafa mulimu no yawmul arafa wa yawmun nahari n'olunaku olw'okusala ebisolo wal hajji ate era mwe muli ne hijja mwekolebwa byeno lyenjogerako olwaleero nziramu hadith Nabi sallallahu yagamba nti Allah jalla jalalu ayine 10 lya miteeke 3 mu mwaka lye yayawula ku 10 eddala mu mwaka omulamba 10 ebisooka lyeyo erisembayo mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan lwaki yali awula lima fihi min barakati lailatul qadr olw'emikisa gye yateeka mu kiro ekya lailatul qadr lailatul qadr okuba nti kiro kya bbeeyi kya nkizo ekyakkira mu Qur'an kifuula 10 lya Ramadan erisembayo okubeera ery'enkizo kyova laba Nabbi salamu yalituukangamu wajadda washadda al-mi'zara n'ayongeramu amaanyi n'anyweza n'enkutu 10 ebyokubiri lyeryo erisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajji lyenjogerako kati lwaki eryo lyayawulwa mulimu ennaku ez'enkizo olunaku olusooka yawmu tarwiya olunaku olw'endooto Ibrahimu lwaloota inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha Allahu min as-sabirin Allahu akbar walillahi alhamd ulila Qur'an olunaku olwayo mutalu olw'endooto lukulu nnyo era ffe lutusanga muna abagenda mu hijja lugenda basanga muna lwe bagenda emuna lwe bagulumbuluka ne bagenda emuna ekyokubiri 10 eryo erya Dhul Hajji mulimu yawmul arafa olunaku olw'omwenda olwo nno lwa nkizo nnyo olwo lwa nkizo lulimu ebintu bingi ekisooka man saama yawmul arafa omuntu bw'asiiba olunaku olwa arafa yukaffiru sanatu almaadiya walbaakiya
Allah akusonyiwa amazambi ga myaka egi omwaka ogw'emabega n'omwaka ogw'emmaaso. Ekyokubiri lwe lunaku lwokka Allah subhanahu wa ta'ala lwakka ku ggulu erisooka obudde obw'emisana mu mwaka omulamba. Ennaku 365 ezikola omwaka omulamba yawmul arafa Allah ajja ku ggulu erisooka obudde bw'emisana n'agamba abaddu buli omusaba kyoyagala ngenda kikuwa. Era olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala ayita malayika ze olwa Arafa n'azigamba nti ya malaikati abange bamalayika bange unzuru ila ibadi mulengera abaddu bange haithu ja'u min kulli fajjin amiq engeri gye bazze nga bava mu bufo obwewala n'obwomubikko ne bajja mu lusenyi luno balengere sha'afan basenyusa enviiri gabara bonna balabe bakyafuwadde bagubiisidde naye bonna lwaki bali awo liyashhadu manafi alahum bazze babeere nga bakakasa emigaso gye nabateekera mu nsi muno oba mu kifo kino kye batuddemu. Ishhadu anni kad ghafartu lahum jami'a. Abange bamalayika bange ishhadu ya malaikati abange bamalayika bange mujulire mugende mukakase eri abantu abo nti maze basonyiwa amazambi gaabwe. Kyovola bannabbi Muhammad sallallahu yagamba omuntu bwagenda mu hijja nakola bulungi hijja ye nga tajonooneddeemu rajaa ka yawmun waladatuhu ummuhu akomawo nga alinga olunaku lwe yava mu lubuto lwa maama we nga talina kisobyo neki. Era mwe abagenda mu hijja mukuume hijja zammwe. Hijja tekoleka, hijja yakuyita mu tanuru, hijja yakusula Muzdalifa mu nfuufu mu mayinja, hijja yakubeera mu ddungu, hijja yakubeera muna n'omalawo olunaku lulamba nga tolina kyokozeewo kulya kunywa kusoma Qur'ani oli awo otuddeawo. Lwaki? Allah wakwagala. Hijja yagenda kuba kiwaji owulidde. Hijja yakugenda mu Arafa n'osiiba eyo oli awo oli mu kusaba busabi ate nga akwagala awo n'ogubiisiya enjala n'ekuluma n'obanga omwavu asembayo. Kati bw'oyita mu ebyo ne tukusanga enkyango oli haji nga gwayingira loogi, ne tukusanga nga haji gwali azaamaanya abantu ku kyalo, ne bakusanga haji nga gwasula mu birabo by'omwenge, ne bakusanga nga haji gwe mubbi, ne bakusanga nga haji gwogabaganya abantu ku ttaka lyabo. Bane mukume hijja zammwe. Haji ati ne bakusanga ng'ate wekulukunya ku kaana ak'emyaka 22 ku kalenzi ak'emyaka 15. Haji ati omulambe yatuula mu lusenyi Arafa ne bakusanga ng'ogyemu buyubuyu oyingire sabo, ne bakusanga nga ogyeko buyubuyu ofuluma akayumba. Mukume hijja zammwe. 10 eryo erisooka nalyo kkulu nnyo. 10 erisembayo lye 10 erisooka mu mwezi ogwa Muharram. Lwaki? Nalyo lirinamu olunaku olukulu olwa Yawmul Ashura. Yensonga lwaki nalyo Allah yali awula Yawmul Ashura. Man sama Yawmul Ashura, omuntu bw'asiiba Yawmul Ashura yukaffiru sanatul madiya, Allah akusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba oguyise. Kitegeeza Mungu akuwa ebirungi bya mwaka mulamba. Ate Yawmul Arafa myaka egi. In fact nga tumaliriza Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ennaku 10 bwe zikulema okusiiba alaikum biyawmi tasi khaswa,
gezaako nnyo olabe ng'osiiba olunaku olw'omwenda olwa yawumul arafa. Gezaako nnyo olabe ng'osiiba olunaku olw'omwenda olwa yawumul arafa. Lima fihi min alkhairat, olw'ebirungi Allah bye yalussaamu. Gw'okugamba nti Allah asse kugula eisooka emisana, azze okusonyiwa, azze okutwala edduwaaya gyanukule. Gw'okugamba nti Allah akusonyiye amazambi ga myaka 2 nnaku 6 n'omusobi, ekyo kizannya. Nnaku lonna Allah aba yanukula dduwa zammwe. Ab'ebitiibwa, tetunnaba kumaliriza musomo guno, gukyagenda mu maaso. Olunaku olw'enkya insha Allah tujja kutandikira ku kyafayo ky'omusajja gwe bayita Sufyan Athawri. Eyakyalako mu kabuli z'abasiraamu e Basra, n'abaako ekigambo ekinene kye yasangayo. Yali ali awo n'awulira eddoboozi nga limugamba nti ekyo kyolabye bw'obanga oyagala okukifuna genda osiibe ennaku 10 eza Abdul Hajji, ennaku nkulu nnyo. Sufyan Athawri we tujja okutandikira olunaku lw'enkya insha Allah. Barakallahu fikum. Banne nsaba musiibe ennaku 10, musiibe ennaku 10. Fakthiru fiha sadaqa, musaddakiremu nnyo. Wal istighfaru fiha, n'okuyitiza nnyo okwegereramu nnyo Allah. N'okoleramu emirimu emirungi emirala, kubanga nnaku nkulu nnyo Allah yazaawula. Tumaliriza nga tugamba Allah ayina 10 ya mirundi 3 lye yayawula. 10 erisooka lye lisembayo mu Ramadan olw'ekiro kya Laylatul Qadri. 10 eryokubiri lye 10 erya Abdul Hajji lino litwogerako olw'ennaku ez'ebbeeyi ezirimu. Yawumu Tarwiya olunaku olw'omunaana, Yawumul Arafa olunaku olw'omwenda, ne Yawumun Nahari oba Yawumul Adhiya olunaku olw'okusala, olunaku olw'e10. 10 erisembayo lye 10 erisooka mu mwezi ogwa Muharramu. Lwaki Allah yali awula olw'olunaku luli olwa Yawumul Ashura, olunaku olw'e10 Allah jalla jalaaluhu lwe yataasizaako Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Barakallahu lakum, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan jaza fi dunya wal akhirah. Tusinkane olunaku olw'enkya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.